Nkulamusizaako ogamba otya gwagenda maaso n'okubanga onyumirwa buli kaseera obutambi bwe tussa wano ku mukutu guno ogwa Learn Luganda guyite Yiga Oluganda. Ku mukutu guno tuyigirako okuwandiika Oluganda, okusoma Oluganda, okussaako n'amateeka agafuga Oluganda, Obuganda na buli kimu kyonna ekikwatagana ne Buganda n'Oluganda. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire enzimba y'ennyingo. Enzimba y'ennyingo. Ennyingo bwe butundutundu bw'ennyukuta obugattibwa awamu okukola ebigambo. Eyo gye bayita ennyingo. Era ennyingo zino ze zituyambako okukola ebigambo, ne zituyambako na butya bwe tuyinza okukola sentences. Sentensi okiwulira ng'eky'Oluzungu, naye mu Luganda tulina ebigambo bye twagandawaza nga birina amannya ag'Oluganda naye ng'ate era birina n'amannya agaava mu Luzungu butereevu ne gatuuzibwa mu Luganda. Olunaku olwaleero katunuulire enzimba y'ennyingo mu Luganda. Omuntu ajja kwebuuza ennyingo kye ki? Nga bwe nkutegeezezza wali, ennyingo bwe butundutundu obw'enjawulo obukola oba obuzimba ekigambo. Ennyingo esobola okubeera empeerezi yokka oba ensirifu wamu n'empeerezi. Bwe ŋŋamba empeerezi yokka ntegeeza vowels. So kino kitegeeza vowel yokka esobola okukola ennyingo. Naddala eyo vowel oba empeerezi etandika ekigambo ze twatunuulirako mu vidiyo ez'emabega. Gw'ataaziraba osobola okuddayo n'otunuulira ennyukuta ezo ezitandika ekigambo ze ziriwa. Nkutegeezezza nti osobola n'okufuna ennyingo nga weeyambisizza ensirifu n'empeerezi. Okugeza ba, be, bi, bo, bu n'endala. Ennyingo zino zirimu ebika. Tulina ebika by'ennyingo ebiwerako. Ennyingo za mirundi 5 era nga tugenda zitunuulira mu katambi kano ak'olwaleero. Ekika ky'ennyingo ekisooka, ennyingo ey'ennukuta emu era ng'eno ezimbibwa n'empeerezi yokka. Naddala ezo ze twalabye ezitandika ekigambo mu Luganda, eya a, e ne o. So ennyingo eyo weeri. Tulina ennyingo ey'ennukuta 2 era nga ezimbibwa ensirifu emu n'empeerezi emu. Okugeza wa, we, wi, wo, wu, oba ta, te, ti, to, tu, oba cha, che, chi, cho, chu n'ebirala. Ofuna ensirifu emu n'ogattako enjatuzo emu n'okola ennyingo. Ekika eky'ennyingo ekyokusatu, ennyingo ey'ennukuta 3 era eno ezimbibwa bw'eti: ensirifu 2 n'empeerezi emu. Okugeza zi, za 2 n'eyi emu n'okola ekigambo amazzi oba embazzi. Ta, okutta. Go, omuggo. Tusobola okukola ennyingo nga tweyambisa nakinnyindwa ensirifu n'empeerezi. Nakinnyindwa gwe atazimanyi ze ennyukuta ze twogera nga twogerera mu nnyindo. Era twazitunuulirako mu vidiyo ez'emabega, osobola okuddayo n'oziraba. Njagala ngende mpola mpola obeere ng'ofunamu ggwe omulabi w'omukutu guno. Ensirifu, ennyingo eyo ng'ekoleseddwa nakinnyindwa ssaako n'ensirifu n'empeerezi. Okugeza mba, ma nakinnyindwa, ba nsirifu ate a mpeerezi. Ne tufuna ekigambo nga okulimba, okuyimba. Tulina nga, na nakinnyindwa, ga nsirifu
ate a yo njatuza oba mpeerezi. Netukola ekigambo eggwanga. Mpo, ma nakinyindwa, pa nsirifu, ate o yo mpeerezi. N'ofuna ekigambo empologoma. Tulinawo ekika ky'ennyingo ekirala nga kikolebwa ensirifu emu gattako n'empeerezi bbiri. Jjukira twalaba nti buli w'osanga empeerezi ebbiri ezifaanagana, ekigambo ekyo kiba eddoboozi liba liwangaala. Okugeza ba emu ne abbiri, abaana. Ma, maama. So, kasooli, zikusooka n'ebirala. Awalala ensirifu gattako nampawengwa n'empeerezi. Okugeza mye, ma nsirifu, ya nampawengwa, mpeerezi. N'okola ekigambo emyezi. Tya, ta nsirifu, ya nampawengwa, mpeerezi. N'okola ekigambo okutyaba. Twe, ta nsirifu, wa nampawengwa, mpeerezi. N'ofuna ekigambo omutwe. Ekika ky'ennyingo ekirala, ennyingo ey'ennukuta ennya era ng'eno ezimbibwa ensirifu bbiri n'empeerezi bbiri. Okugeza sa, Ssaabasajja. Me, emmeeza. Waliwo nakinnyindwa egattibwako ensirifu n'ogattako nampawengwa n'empeerezi. Kati bikutabudde. Nakinnyindwa emu egattibwako ensirifu n'ogattako nampawengwa n'ogattako n'empeerezi. Ekyokulabirako nkwa. Nakinnyindwa, ka nsirifu, wa nampawengwa, eyo mpeerezi. N'ogamba nkwagala. Ndwa, n'okola ekigambo endwadde. Nywe, n'ofuna okunyweza. Ennyingo endala, ennyingo ey'ennukuta ettaano eno ezimbibwa bw'eti: ensirifu bbiri wamu ne nampawengwa n'empeerezi. Okugeza gwi, ekigambo eggwiiso. Gwe, eggwesezo. Weetegereze omuzungu kyayita NB. Empeerezi yokka esobola okukola ennyingo singa ebeera ku ntandikwa y'ekigambo. Kitegeeza empeerezi yokka okubalibwa ng'ennyingo erina kubeera ku ntandikwa ya kigambo. Ekyokubiri, empeerezi esemba ku kigambo n'eyo eri wakati mu kigambo tekola nnyingo nga tekuli nsirifu. Oba onfunye? Ekyokusatu, ensirifu yokka tesobola kukola nnyingo nga tekuli mpeerezi. Ndowooza ntegeerekese bulungi. Tutubale tutunuulira ebika by'ennyingo n'enzimba yaabyo tusobole okufuna enzimba y'ebigambo. Nze Kabuga Peter, webale kubanga ogoberera guno omukutu gwa Yiga Oluganda oba gwesobola okuyita Learn Luganda. Ebibuuzo bingi by'osobola okuba nabyo by'osobola okuteeka mu comment section awo wansi, oba n'onkubira butereevu ku ssimu n'ombuuzaako ky'ombuuzizza ne tuba nga tukinnyonnyoka ne tukitegeera bulungi. Bw'owulira ng'olinamu ky'omanyi ky'otannyonnyose oba ky'otamanyi ky'otannyonnyose, oli free okunkubira n'okozesa olulimi lwonna: Oluzungu, Oluganda, Olusoga, Olunyankole n'ennimi zonna z'osobola okulowoozaako, ne twongera okunnyonnyoka ensonga zino. Nze muzzukulu wa Mugema, Kabuga Peter, gye buva ne gye budda nyongera okukakasa nti yagala nnyo Oluganda ate oyagala nnyo n'olulimi lwo oluzaaliranwa, osobole okuba nga omanya ebintu bingi nnyo ebikusike, kubanga ebintu byonna eby'amagezi biri mu kusoma na mu kuwandiika. Pasita olemerwa okusoma n'okuwandiika, oba togenda kuba na bugagga bwa nsibo obw'omu mutwe. Beera bulungi. Ssaabasajja Kabaka
awangaale.